jako akawuwo. Olunaku lw'eggulo omubaka akiikirira abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Samuel Omoki yawanyisiganyiza ebisongovu ne sipiika wa paalamenti Rebecca Litwala Kadaga ng'entabwe eva ku sipiika kumugaana kwogera ku bbago ly'okuteeka ly'okukyusa obwayiro mu tteeka erifuga ekitavu ky'abakozi ekya NSSF. Instead of I come with my camping bags to stay here, I want to find out. No, you go and camp at the Ministry of Finance. No, here I really have. The following day you camp at the Ministry of Gender, please. I'm camping here at Parliament. That's what. No. You go and camp at the place of those who have made it. No, but the bill is here. Bakira sipiika amulagira okutuula ekintu omubaka ono kye yagaanye era nga kyaviiriddeko n'okuyimiriza olutuula lwa paalamenti olunaku lw'eggulo. Your seat on our No, I'm right on our seat. I have the right. Take your seat. Take No, your seat. I can't take my seat. Really? No, I have the right to be listened to, my right on our speaker. Because this bill Take your seat. I would not take my seat because this house should have the mandate. The other time we had of the elderly, and we invoked the rules of procedure, and we've even Members, House adjourned to tomorrow at 2 p.m. Enkya ya leero omubaka ono atuuzizza olukiiko lwa bannamawulire ku paalamenti n'abuulira enteekateeka ze ez'okulaba ng'ensonga gy'aliko okulwanirira abakozi bagiggusa. Etteeka lino erigenda okukyusamu okulongoosamu etteeka lya NSSF tuteekemu ebintu ebyamba omukozi nga kyetuba tugamba mid-term access nti omuntu osobola okufunayo akasente ko even if tonaba okutuuka emyaka 55 oba 5 tosobola okufunamu sente zo. Omoki agamba babadde bakusula ku paalamenti okutuusa ensonga yaabwe lw'enaakolebwako nga naye bafunye obubaka obubategeeza nga paalamenti bwewumuziddwa okumala ekiseera kitali kigere. Abakozi batukwatireko abamembers bategeere nti kati tuli ku engagement tusazeewo buli paalamenti bwebanga etuula olwaleero tubadde nga bakusula wano nnaku zino zonna naye kati tufunye ekipapula directive from the speaker communication nti parliament olwali tegenda kutuula ate tumanyi nti tunatandika ddi ate kutuula kubanga basazeewo nti parliament has been adjourned indefinitely until further notice. Ku nsonga y'okuwanyisiganya ebisongovu ne sipiika omubaka Omoki yagamba nti sipiika asaanye amwetondere kubanga omulimu gwali mu kumukolera gwa ttendo ng'ate sipiika ye gwamulema. Sipiika maybe yandibadde ng'ajja neetondera. Yeah, because nize muyamba okulaba nti aleko parliament yaffe aleko ogiteeka wansi nnyo okutya nti kubanga ffe tetuli appendage oba nti katundu ka executive yandibadde ng'agamba minister nti toliiwo resign naye nogamba nti you see notaka okuacceptinga oba degenerating house so ze nabadde muyamba yandibadde nga akozesanze omanyi yayize kuba ye atya. Ondagenze maaso n'ategeeza bannamawulire nga bwe yasuse ku paalamenti ng'asabira sipiika wamu ne pulezidenti w'eggwanga okusobola okulaba nga bazibuka amaaso ku nsonga y'ekitavu ky'abakozi kino. N'abadde nga naye musabira ng'asabira ne pulezidenti nti amaaso gasobole okubeera opened to recognize those hitmen who are trying to okumuteeka mu trap. Then ekisembayo nti lwaki sigenze ne kampinga ku Minister ya Finance oba Minister wa Labour ekintu kino kiri wano twogera ku kinajjukirwa nti paalamenti eri mu kukola nnongoosereza ku tteeka lya NSSF okusobola okulaba ng'abantu abalina ensimbi zaabwe mu kitongole kino baweebwa waakiri ebitundu 2 ku buli 100 yadde nga tebannaweza myaka gya kuwummula. Nze Shafiru Mwesige ku lwa ABS Television. Things like for cold, for blushing and others, I will have them in my bag here. I will not put them in a bigger one because in a bigger one it is easier removed.